Mkutu by Sport Trend ko tusinzira okuweereza mwebale nnyo abasubscribe nze mwebale nnyo abalike nze target yaffe yali yakwitinga 1k subscribers less than a year, but at least we've tried to achieve it. Simanyi gaffe manyi gamwe mwebale kutuwagira mwebale nnyo kubeerezamu asijja barisa of course ogendawo musonga bwe zitambula social media of course amawulire agatambula obujulikiza kola kantu simbako nyesira na bice bitambula wonjogera kati ncha ya leero everywhere you go ozambe topic na buli kimu nakayimba ka bunji bwaina njikube engalo ashifra nobulanga butambula ever much congratulations yafunye collab bazemu bakuze remix ne mudra mukayimba ka shifra naye eyo si ensonga enkulu endese kati aye mukyala Betty Namboze yagenze mu mateeka n'alopa Chidam Betty Namboze yabyogerako ku Yidia ntoza byakusaaga saaga mukaawo n'agamba tugenda ku embracing na kukkiriza buli muntu yenna inajja mutuyimbire ebyobuwemu olwokuba ntwagala kusupportinga talent nto n'agamba nti kuvaira da ku producer abaku olimba uno lwa Shifro Rozambe simabi kinebe nebitambula ku social media kuvaira da ku producer paka kumuyimbire yaluyimba beta akusibya n'agenda mu UCC you know she's at least somewhere. She's a political personnel in a command and a voice ya man mu industry no mu country Uganda singa bakede kumachana abakole kyayogera yagenze mu mbuga za mateeka so yagenze mu UCC nasaba natekayo kusaba kweranga asaba nte nyimbe zifanagana ko bwezitinga bozambe shifule za bozambe zonkukuba engalo simanya zishifula simanya kwepicha simanya bichi ebifanagana ko beto nkudi nagati nyimbe zifanagana ko bizuzalibate zidda mu kuzanyibwa kuwe na mayengo ga TVZ ya Uganda ne ku social media zandi bade zigani mu kulabi kandi zitambula olw'ensonga nti ye kisinga okutwala ebirobozo byebuuza nti kadi she's imagining singa ozamba atude ne mama we Samuel asobola mu kubiruyimbo lufanagana ko nti nyamanji kubengalo n'agamba nti yabaffe singa ali puzzle lunna bakera kumanya ateka concert ye ngabu yategese Nkudi festival ali ku Elo Beach sawa nawe natugenda okudigirira asobola okuyita mama we na mu front seat kateba ko mu maso namugamba nti mama jangu mtandiko kuyimbira ngabwe nasuze nzina ngabwe nasuze mu mukiri ngero betuwanika amagulu so kati omukyalo no Betty Namboze esimusanyifu n'enyimbe zifanagana ko buzira yagenze n'alopa n'agamba nti omukulu ono ozambe yetaga kwatibwa akakanyizibwe sina kindi bwe kiba kyakuboneza abonerezebwe okusinga okuyimbira bana Uganda obuseegu ye Betty Namboze yakiganyi n'agatagenda kukkiriza buseegu nabwononefu buli mu bana Uganda olw'okuba nti baagala obagira talent ento sibuli anavayo nga ina kyakoze kyekisiru nti bagenda kumuwagira abo twogera bino nganze kenyini kama kogera nalabyeko Shifra she's trending Shifra tuka kushoni bamukubire ngalo ngozo zabakubira star nenga Shifra it was just a challenge on TikTok the boy Ozambe okusinzira mbigambo ne career jajidde muko olabanga bana Uganda bamuwadde amatu at least they are eager to listen to him bebuza what else he is bringing out botuli omwana life jabademu ghetto life asolinga jabada solinga bana bageta I think bibana bali mbulamu busingo bokunyegizibwa abamu kubocho vula bakuba abantu obutayimba olw'ensonga nti abeda hopeless taina subi taina kigenda kuddako kyokubiri mucho taina kyazaako aliawo ali depressed basulanjala Ozamba avude akubya akayimba ke inside list muwadde amatu emuyambye nti alemegenda kuwa abantu bikonde na kunyakula busimu nti asobola okugenda n'ayimba ku bivulu nga bwe yagenze comedy store n'ayimba nga bwe yabadde Masaka n'akyamula abantu nti asobola okugenda somewhere n'ayimba nate kati omutandika mmwe kati okutandika criticizing career ye n'okumukomerera before nga tannabako nawe yatuuse I think I'm against that. I was now kizigana Betty Namboze mbigambo but ekyokubeera nti this kind of music simulunje kyonchikirizo of course bwetubeera nga tuli bakusettinga music industry ya Uganda gikyepinga mu rightful way nga bwe tujagala okubeera nti eberenga yeyagaza n'abanajja 10 years to come nga eberenga agenda kubeera kirinje bali music ono simulungi but however much chance abakiri kimu nga tunagezaako kulabika nti Twitter UCC kubeera involved kutekinga part mu kugaana abantu bano kuyimba mu kubakwata mu tubabonereza mkwata Ozambe na kwata bano bayimbe Nkudi so ka taking any steps ahead okuyamba music industry ya Uganda because abamu kubana abana tuvula nyagalanye bigaba bya Europe of recent
Alipazo yavayo n'agamba tuyimbe ebyamakulu tebabiwulira bawulira nkudi naye ng'ate mutuufu alipazo obukera mu store ye ennyimba affe nga ffe abagobera music industry alina ennyimba ennungi ezibulira very good songs alina biva mu ntuuyo alina ebigezo alina very good songs alina remikolo omwana omuwala alina very many beautiful songs zalina naye nga tebobuuza bannayuganda kati abasinga kubo tebazimanyi why because that's not the caliber of music we're embracing naye bw'oyogera ku z'obuwemu n'oyogera ku kyayiwenjaye n'oyogera ku nkudi everyone knows the song n'oyogera ku shifra n'ozambe everyone knows the song nti ennyimba ezifaanaganako bwezito muziwadde nnyo amatu mu music industry okusinga ate music ali educative wa music sensitizing abantu so mukyala Betty Nambooze ne banno nga mugeza kulabika nti you feeling bad for this young boy Ozambe nga muvude nti mwagala ate muvayo kulemesa wabula muve with an essence ey'okuyamba nti mumuyambeko kuba nkati akoze kyakola so I don't know mubera so critical and alert okuva mugateke eddoboozi lyammwe nete mubera critical okuvayo kuyamba nawe ngwatandika okuyimba Ozamba amazanye career yebbanga atobera mu ghetto nga teri amuyambako wadde ogenda mu studio era yagamba nti mudwa musajja gwe yebaza yaso muyingizaako mu studio ogamba tugende tukole video bakoleko ku TV so music industry if you are can come up and motivating abaana ne baba bayimbe luyimba ki at least you give them energy not only okuleka omwana ngamaze kustrugglinga hard okuyita mu tuyo okulabika nti akikoze nimloka muvaayo n'endowooza zammwe n'okuwabula kwammwe nga muga nti music gwe bakola si mulungi ayonoona tali educative nebyo bifaanaganako bwebyo so awo tuli byemu ku ebyo booli awo nze byesikkirizamu nga nze omuntu Bassport Trend gwe mukulu kwesinzira okuweereza bwebyo bigenda mu maaso z'ensonga z'omukulu Ozambe wa Shifra n'omukyala Betty Bakireke Nambooze yavudde n'ageza kulabika nti alumba UCC n'abagamba nti ennyimba ezifaanaganako nga bwe zite ez'obuwemu asimanya nkudi simanya njikube engalo bifaanagana bitya n'agamba nti kisuse zandibadde ziganibwa ogeza kulabika nti zitambula mu ggwanga Uganda Felizage manya gange nga bulijjo Bassport Trend gwe mukulu kwesinzira okuweereza saba Katonda abankumire tujja kuddamu tukwatagane n'amawulire amwana bagana gaguddewo otherwise olwaliro mbasiibulidde wano mbere bulungi mweraba